Mbalamusiza nate olunaku olwaleero mukama yebala yabukeseza bweba bwakakyawulabira video mukama yebala kuyisiza mu lunaku bweba bwakiro era mwebaze kubanga agenda kuyisa mu kiro kya leero naddala ngomaze okulira ebigambo bingenda okugamba olunaku olwaleero amaanyi azeseka bagenda nabagambye mu video yange nakola juzi ne bagamba nti okutoba kwa Munnayuganda kutandikira ddala eyo nga akyasoma abera mu primary nga asoma nnyo ebitabo nga alwana okufuna first grade ne mulema n'afuna 13 oba n'afuna 14 n'agenda mu secondary n'akola buli kimu ekisoboka okulaba nga ayita ebibuuzo era first grade ne mulema n'akabonero aka kamubwe kati ikamulemesa okusoma waliwo omwana ali eyo na misindwa taataye mukwano gwange omwana oyo yatula esifondoze emyaka nge 3 emabega nakola bulungi nnyo yafuna 2 kamu 3 buna bwatyo ekibyenyi yakolanga buna ndowooza mu subjects endala zonna naye raba bwe kyatuka ku luzungu omwana yafuna 9. Imagine waliwo naye akola bulungi kamu 2 3 ekibyenyi buna nagenda nafuna ki 9 mu luzungu byasobera buli omu taatawe ne yeebuuza kye kibaddewo abawanuuza nti bamuloga buli omu n'ayogera kyayagadde max ze bazi mispressings aba UNEB buli kimu naye okuba taatawe musajja mulimi munnakyalo ayinza okuba yayita alina ssente zigoba ku kintu ekyo kukiggusa kumanya lwaki omwana we yakola buli byonna ebisigadde subjects ezigadde yakola bulungi ne bwe yatuuka ku English n'afuna 9. kale raba omwana oyo yali awezezza emyaka 18 era ng'alowoleza ddala bulungi yali disappointed nnyo yakola bulungi kubanga nga bwe nkugambye nti yafunanga kamu 2 3 buna abamanyi ebyokusoma mubimanyi ebintu ebyo kati omwana oyo olowooza kiyatuuka kalifa akyerabidde so nenkugamba nti bannayuganda batandikira ddala obubonero bwabwe bw'okubonaabona butandikira ddala eyo nga bali mu ssomero n'asoma ebitabo ku nkomerero n'atakola nga bw'ayagadde najja nga atambulira mu mbeera eyo n'agenda mu mbeera ey'emirimu neyemuzibuwalira n'atwala akadde ng'anoonya emirimu abamu bannayuganda banoonya emirimu emyaka 5 emyaka 6 emyaka 7 abamu tebafunira ddala mirimu abolaba beekozesa ne bafuuka abazibu ku bakozi olumu baba banoonya emirimu gikola ki ne gibula abalala bakozesebwa baweebwa obusente butono bwe yali akola ebbanga lye lyonna bamuwanga 20,000 3,000 ekinene nki yafuna 4,000 bw'ato somewhere in life n'ataliko okwerwanako n'agamba nange ndowooza kanandika okwekozesa kati omwana omuto bw'ajja ng'alina emyaka 24-25 wadde mukugu atya mu byuma bikalimagezi bikabwidibwidi n'asaba akakadde k'ensimbi oba kamu kitundu oba 2 mukama awoona amulabira ddala ng'omuntu ayogera byatategeera amulaba nga aliko ekikyamu ku mutwe kubanga atunula emabega eyo n'alowooza abantu be yakolera kinene kye bamuwa 40,000 ate nga n'okugamuwa bamuyita ne bamuwayo 2,000 ne bamuwayo 3 ne bamunnyonnyola ebintu si birungi abantu bagula business zitambula byabangamu ebbanga lyonna era yagenda okwetakuluza ku bantu abakozesa okutandika okwekolera ebintu ebibye ng'agenderedde emyaka oba oli awo yali myaka 8 eyo oba myaka 5 nabagambye nti abantu abo bawulira nga bayingidde ebyobufuzi nga bakuze nga badde balina bye bakola ne babivaamu ne bagamba nti bazze kunonola nsi oba bazze kubaako gwe balwanirira nga bayingidde emyaka 5 oba nga bakuze nga balina ebintu bye bayiseemu abantu abo mulina obeegendereza kubanga babeera bamalirivu babanga bamalirivu era ng'abavubuka abatanga abakyali ku university babeera kubanga baba balina ebintu bye bayiseemu ate baba bazze wano mu byobufuzi nga bakitegedde nti ebyobufuzi bye bigenda obbayisaawo nga ssente zaabwe zonna ezaababula mu buvubuka awo nawonna tebeeyagalangako nga bakitegedde nti kati ndowooza bagenda zijja mu byabufuzi kale olumu bafuukira eggwanga ekizibu oba ne baliyamba oba ne bajja ne balwanirira abantu bano ababadde batiitira okumala ebbanga nga tebalwaniridde eddembe lyabwe kale bano abantu bagamba nti he has come from nowhere tetumanyi gy'avudde
ne mubuuza ku social media nti naye yavaawa naye Dani yavaawa nga ine ebintu byakola ng'ebbanga lyonna mubadde temumulaba tabadde mu byabufuzi naye alina waabadde nga yeetegereza ng'ensi emunyiga n'atukesa anaakowa n'agamba naye ndowooza kangende mu paalamenti eyo gye naasinzira n'enjogera kusinzira ku ye n'enjogera nembaako n'ensitula eddoboozi ne wabaawo omuntu ali mu bukulembeze awulira neenyigira mu kukola enguudo neenyigira mu kuzimba obutale neenyigira mu kuteekawo embeera ennungi okutereeza ekonome bannayuganda oba bannansi beeyagale kale be bantu ababadde ku nsi nga badde bazze babonaabona bakoze emirimu baginoonya ebbanga ddene ne gibulayo bagifuna tebabasasula bulungi bannayuganda basinga embeera eyo gye bayitamu nti n'abakola bwe mulowooza nti bakola batuukayo ne bagenda ne beebuzaabuza bwagendayo n'afunayo omutwalo oba emitwalo ebiri n'asobozesa famire y'okulya muwogo oba famire y'okufuna famire ezimu ezisinga zaava ku sukaali era nammwe abantu abampuliriza abangoberera essaawa zino abasinga mwakula mugula sukaali ewaka abaana bwe mubagulira sukaali ne mwakula temunywa sukaali mwakula temulya nnyama nga mugira ku Krismasi mwakula bazadde temwambala ngoye abantu abasinga engoye musanso zambala nga mukuze kale munnayuganda atandikira ddala okulooza ku nsi ng'obudde bukyali ate n'abasajja ababuulizi b'enjiri n'abakyala ababuulizi b'enjiri bakikuteeramu ddala nti Katonda alina ensonga lwaki akubonyaabonya abeeko essomo lyakola ki lyakusomesa obeeko byoyiga buli omu alina engeri gyakirabamu era nange nkimanyi bulungi it is a rough road that leads to ice of greatness nti buli omu afuka ekintu ekyenjawulo alina ebintu byayitamu ebimutulugunya ebimubonyaabonya ebbanga eryo lyonna lyonna n'afuka omuntu ow'enjawulo naye ate ebiseera ebimu tetulina kiteeka ku Katonda nnyo nti ayagadde bw'atyo tuboneebona olumu abasitaani ateeka omuntu mu katu omuntu n'abeera mu mbeera embi okumala ebbanga kale olunaku olwaleero nzize okwogera ku kutoba okutoba kitwala ki bw'omala okutoba owangula oba olemererwa bantu manyi nnyo bali mu ggwanga lino bali mu nsi muno banoonya ffeemu bagoba okumanyika abantu bonna abali ebutabika oba abali mu rehabilitation centers nga babudaabudibwa bw'obatuuza wansi n'omubuuza kyekyabaawo nga ze mu mbeera ye ajja kugamba naye njagala kufuuka muyimbi w'amaanyi nenkirwanirira nenkigobako nenfuba okukifuna okumala emyaka nga 10 bwekyagaana nenyamira nengenda mu depression ate wakati awo natandika okozesa ebiragalagala natandika okunywa walagi natandika okulya amayirungi nakola buli kimu nga mpulira mbutuufu ndabika abantu abamanyi mbaliddemu olukwe ekisinga okutwala abantu mu depression nti waliwo abantu batunuulira yatandika okugoba ekirooto kye nga akyali ewaabwe ku kalo gye baamuzaala alina emyaka nga 16 ali mu S3 awo oba S2 n'atandika okulwana okufuuka omuyimbi ow'amaanyi ayimba bw'asoma n'amalako S4 ate awo wonna abeera n'essuubi nti asobola okufulumya oluyimba before nga tannatuula S4 oluyimba ensi neruwulira nerugaana n'agenda mu HSC n'ayimba n'amalako S6 ng'ebintu biganye oluyimba luganye mu buto bwe ebiseera ebyo yaba alowooza nti byakola bituufu era bimusobozesa okwataininga fame at that age mu 6 alina emyaka 19 oba 18 biganye abasinga bakoma awo oba olina ekirooto ng'okitandise mangu okizudde mangu tolina okuloota n'otuukiza ekirooto kyo abaana abasinga tebasukka S6 awo ne bayingira ensi ne banoonya okuba ba star ekyo nno nakikola okumala ebbanga 10 years nga kiganye era somewhere mu lugendo olwo ebyo byowulira nti oli yaluma omutwe okumala emyaka 2 oli yaluma omutwe ne gumufuukira omutwe n'agenda n'ebutabika mu kulwana okw'amaanyi afuna pressure y'amaanyi baweze emyaka 25 kubanga aba yateekawo yerekako akakulizo ndisigenda kuweza myaka 25 nga sinafuuka star nga sinakuba iti yange
laba emyaka 25 wegiwera n'atambuza omwaka gwa 2016 awo n'abalwana bwezi zingirire naweza emyaka 27 naweza 28 29 omwaka gwa 29 arwana nnyo akola buli kimu afukamirira buli omu akyalira media house yonna oba kyetaagisa kuba wakasente kalina akabawa oba kyetaagisa kwambala jini emu alwana okuyitawo emyaka 3 gireme musanga nga tanafuuka sita akikola waliwo music analyst omwe yagamba yatula ku mpewo TV yeggwanga emwe y'amaanyi n'agamba ti watu naweza myaka 3 nga tonafuuka sita gwe biveeko ali respected ensi yonna emu-respectinga newulya statement ye yakola ye yagamba abamuwuliriza abamugoberera enkuyanja bwetyo ndi watu naweza myaka 3 nga tonafuuka sita gwe biveeko oba togenda kufuuka yali alimba kubanga omala atandise okunoonya fame okufuuka sita nga alina emyaka 16 azze alwana buli mwaka buli ddakiika agiraba aba alowooza ku ekyo aweza emyaka 3 nga alabira ddala bw'ati kati bw'oba ogamba nti tagenda kufuuka sita mpozi ng'ogamba nti maybe aliko ekikolimu ekyenjawulo ekigenda omulemesa ne bw'obanga oyogera ekintu ekyo nga weekuusa ku kukola ennyo ku hard work nti maybe ayinza okuba abadde takola nnyo ensonga lwaki tafuuse sita abadde akola ebbanga lino lyonna kati kyekimulemesa okufuuka sita after 30 years actually agenda kufuuka sita kubanga wano alina ebintu byazaalaba kibayita experience bw'ojjanga olina ebintu by'oyitamu n'ofuna experience eyo okuyamba okubake ate okukola ebintu ebyo nga buli kyokola kiyitawo obuyisi kikwangwira kubanga ozze olaba bw'obadde nga mu ntandikwa wali otwala ssente mu presenters nga bw'oyagala bw'osanze ku reception ozireka naawe n'otambula n'ogenda mukubira akayimba kange n'olekawo emitwalo 8 oba 6 oba 10 oba mmeka okusinziira ku kyolina banza n'okuwandikira lisiiti olutuuka ewaka ne bakuba oluyimba lw'ennaku 2 ate nga balukubako sekendi 2-3 waliwo TV ezaagwa kati zakolanga ebintu ebyo omwana ajja n'abasasula ne mugenda ku luyimba olulala wayitawo ennaku 3 ng'oluyimba mulekerawo ddukuba ensi bwetyo bwe zeetambula obulyake busensedde ne bannayuganda bonna abasinga almost 90% of bannayuganda olw'okuba bali bize banoonya ssente ez'obutakola bintu binene wabula okubaawo obubi okusurvivinga banoonya mmere buli muntu akola kyasobola okulaba ng'afuna omutwalo ogwo oba emitwalo 2 kale okuddayo ku musajja oli analyst omukugu mu music byayogera nti omuntu tasobola kufuuka sita kasaaweza emyaka 3 nga tafuuse tasobola kufuuka oyo yali mulimba kubanga nze kyemmanyi bannayuganda abasinga nabo babagamba nti bafuuka basita nga tebannaweza myaka 3 abasinga balimba abasinga bafuuka basitensi okubategeera nga bakunukiriza myaka 3 banga bagawezezza gwe tunuli omuntu gw'omanyi ng'omuyita w'akabi ayinza okuba yatandika okuyimba nga gw'olina mu baby class oba oli mu P1 oba oli mu P2 kati olina emyaka emeka olina emyaka 37 kati 36 kuwuza yayina emeka bw'ayimirira bw'agenda ku mpewo agamba alina emyaka 42 naye wali omuwulira nga ayimba gwe ng'oli mu baby class kati gwe tosobola kukozesa mutwe gwo n'okitegeera nti omuntu oyo ayinza okuba kati ali myaka 5 n'okusobawo n'okusukkawo kati gwe papa ki bw'oba wamuwulira nga ali mu baby class ng'omulabidde emyaka 2 ng'ayimba gwe tokirowoozaako nti naye alina bye yayitamu wakati awo byennyininyini by'oyitamu naye bye yayitamu ate nawe bw'onooyitawo tojja tubulira nti wayitamu bino na bino ffe tujja kulaba bwa sitaabo tujja kulaba bwa kabiibwo njogera kutoba okutoba kw'abannayuganda kutandikira ddala eyo mu kusoma ate nga basoma balemererwa abatalemereddwa era babeera mu kweyiiya asaba ekitabo ewakale bamukuba embooko peeni okugisaba lutalo abaali babaddeko mu bibiina ffe tuze tukolagana ne bannannyini masomero n'abasomesa bennyini akutuuza wansi n'akubuulira by'ayitamu alina ekibiina kya P7 temiri mwana asobola kwegulira kitabo abaana bonna bw'otuuka mu kibiina bonna bakozesa peeni enkadde ku lw'omukaaga waliwo omuze oguliwo abaana basoma olw'omukaaga ng'ebibiina byakweyiiya ebya P7 omusomesa asobola ogamba abaana buli omu aleeteyo nusu 10 oba 200 bw'aba alina abaana 2 kubeerako abaana nga 5 abazireeta oba 10 oba 5 oba mmeka kubaako abaana nga 5 ku 2 abazireeta abasigadde bazadde baabwe bagamba tetulina ssente mmeka nusu 10
nusu 10 avuganya n'omwana asasula obukadde asomerawo omwana oyo asasula obukadde bw'ensimbi atule ekibiina ekyomusanvu avuganya n'omwana asomesebwa omusomesa nga bamusasula emitwalo 8 oba kakadde omwezi laba ono omusomesa bamusasula emitwalo 2 ekinene nnyo 3 ate tegajja 3 just gayogerwako bwogerwa n'ebyadde tebagamuwa kati laba tuli mu nsi ng'abaana bonna bannayuganda abamu basoma 10 lubalema Saturday okuleeta tebasobola kugula pen tebasobola kugula bitabo bavuganya n'oli omwana go baleeta mu mmotoka ne bamuteekaawo ne bamukolera buli kimu asobole okuyita ekibiina ekyomusanvu yensi gye tuvuganya nayo yes kati oba okyesinga fame definitely byoyitamu bw'oba toli mugumu mentalo olina ogenda mu depression kitegeeza okubeera awo nga n'ebintu ebitaali kweraliikiriza bikweraliikiriza nabagamba omutwe gwannumako for almost 2 years nga ne bwe ndowooza nti kakati olwaleero kyendowoozaako kyonna kasita nenyigira mu kulowooza ng'omutwe guntandikirawo era nze nyinza okuba nayingira mu byafaayo ng'omu ku bannayuganda abakyasinze okumira painkillers nga sisobola kwebaka nga sirina mpeke ya edex awe ebbali oba mpeke ya action banga bwe ntandika bwe nti okulowooza nti muwogo ono gwendidde ng'abadde ayagala okaawa ng'omutwe guntandikirawo for 2 years era omutwe ogwo finally gwagenda kunjijambula mu bwensi eno kubanga nakolapsinga ngenda okutegeera nga ndi mu ddwaliro enamirembe kyekyandeetera depression eyo naye ekintu kyesinga ze natandika okuwandiika nga nalina emyaka ndowooza myaka nga 22 awo natandikira okuwandiika naye nenya olupapula lwange olusooka lwensobola okuwandiikamu ebirowoozo byange bizaamu abantu amaanyi nalunoonya emyaka mingi nendobaawo nawonna nali saagala kuweza myaka 3 nga sifuuse muntu wanjawulo mu kuwandiika but unfortunately nagiweza ndi mawulire olupapula nali ndunoonyeza ebbanga nagiweza ndi mawulire naye nga saali mu mativu n'engeri gye nagiwezaamu kubanga nze nali manyi nti omuntu bwaweza emyaka 3 aba akuze nnyo era nateekawo embeera okulaba nga wempereza emyaka 3 nga buli kimu nkikoze era nga bannayuganda abasinga bwe bali abavubuka abasinga mulowooza nti emyaka 3 mangi kati bwemala okuweza emyaka 3 nga byobadde oluubirira bikulemye okufuna era ng'otandise okukkiriza nti kakati ndowooza waliwo ekikyamu n'ogenda n'otandika okutambuza n'otunuulira emyaka emirala 5 egiddako awo from 3 to 35 awo era n'otandika okugoba ensi n'ogyerippako booti ekuwanda bw'ogyerippako n'okola buli kimu awo bangi nnyo bayiga obubbi awo bw'oba toyize bubbi wakati wa myaka 25 n'3 ogenda buyiga wakati w'emyaka 3 n'35 n'oyiga obukumpanya abafera abasinga bali mu myaka egyo abafera abasinga bali wakati w'emyaka 3 n'emyaka 4 waliwo n'abasumba abayimirira ku bituuti byabwe ne bagamba nti omuntu aba awezezza emyaka 4 bamenya ebintu ng'okuzimba okuwasa balina ebintu bye bamenya waliwo ensi ebintu byeraba ng'okuwangula n'okola buli kimu n'oweza era emyaka 4 nga tutuukiriza byoyagala ekyo kyekireetera abantu okwennyamira ne bayingira mu birowoozo ebitandika bakosa emitwe gyabwe kubaako bintu byogoba naddala fame okumanyika wakiri no wanoonyako obugagga bw'oba obunoonya oyinza obutagenda nnyo mu depression naye kasita obugagga obugattako kuba I'm going to be famous and rich n'okola statement eyo tingenda kuba mugagga ate ngenda kuba famous ebintu ebibiri eyo oba toli mentally stable bigenda nakusuula eddalo okutobankulaze nti kati omwana azza atoba kuva mu primary eno awezezza emyaka 4 akuze kati bamuyita muzeeyi naye ng'ekyamazima tannamatira kati bwaweza emyaka 4 n'akizuula nti oba n'azuula nti kati akuze mu birowoozo si mu myaka n'atandika okuba nga asala pressure mu kusala pressure awo ebintu ebisinga we bijjira
abantu abasinga benze njogera nabo bangambye nti ebintu ebimu bye baali banoonya baabifuna bamaze kukakkana. Gwe ne bw'otukaabirira n'ojja n'ofukamira mu offices z'abantu ab'enjawulo n'obagamba bannange mbadde nsaba munnyambe nkole kino bampitewo, bo bakutunuulira ne bamanya gye bavudde okutuula mu offices ze balimu, ne bakutunuulira n'emyaka gy'olina, ne bakuddamu bye baagadde okuddamu, naye ne bakusaasira mu mitima gyabwe kuba bakulabira ddala nti ebintu by'okola obikoza butamanya. Ebbanga eryo lyonna ate kati ne kakutanda wakati awo ng'ogoba fame ne ssente, wakati awo n'ofuna famire. Ku ekyo n'okigattako okuba nti omukyala gwe wafuna teyakutegeera. Yakusanga mu studio walinayo akayimba, alina akayimba ke yawulira ng'akulaba nnyo ku studio somewhere n'akwegomba. N'alaba byalabye ebyamangu awo. Teri mukyala asobola kugumiikiriza myaka 3 ng'akugumiikiriza oba myaka 2 n'asukka emyaka 2 oba 3 ng'agumiikiriza obwavu bwo. Era bw'abanga gyali nga takutaddeeko mbeera, after 3 years of patience n'abeerawo ng'agumye era ng'agamba ani tujja kutereera, oyo n'aba mukyala wa njawulo era olina omulabiranga ddala obulamu bwe bwonna bwonna. Abasinga bannyinaffe tebasobola kusukka myaka 2 oba 3 nga bagumiikiriza. Kati kitegeeza nti bw'omala okuwasa olina okulwana ennyo okulaba, ate okulwana tugenda kukuyamba. Bw'aba Katonda yayamba abantu okuyitawo aba Katonda. Golooza lwaki mu bantu bonna abayitawo, mu bantu 10 wayitawo omuntu oba babiri ne babeera famous oba ne babeera great. Naye nga buli lunaku waliwo abantu abalwana. Teri muntu ayagala kubeerawo nga talina ssente. Teri muntu abeerawo nga tayagala goganda abo tebaagala kukola ensonga si bagagga, nedda bakola. Gwavuka abeera mu kasasiro nga basomba kasasiro, golooza tebakola. N'agula ekikomando n'akirira mu kasasiro ng'awunya okufa obufi. Golooza omuntu oyo takola. Waliwo bano ababeera mu matooke ng'amatooke gamusasula. Buli nkota y'amatooke agisokolako amatooke 8 oba 5 n'ateeka mu kakutiya n'akajuza n'atunda emitwalo 6. In fact olunaku lugwako asobola n'okukola emitwalo 6 oba 4 ng'asokodde emmere ye. Naye alina wakulaze nti yazimbaawo oba alina kyalina. Kale Katonda yasalawo yatunuulira enkuyanja y'abantu n'agamba kati ono Dani kamusaasira ayitewo. Ate akebera mutima. Mu bantu abangi nnyo enkuyanja abakola ennyo mubeeramu abantu abeesigwa, mubeeramu abantu abalina emitima emirungi abagabi, mubeeramu abantu abakulembeze. Obukulembeze kitegeeza nti bw'obeera mu bantu abangi g'olina ebintu by'olaba ate n'oyimuka n'ogaaka ogenda obikole. Kye kikwawula ku balala era ne Katonda n'akusaasira n'agamba kati oyo kaayitewo akulembere. Bw'oleka abaana bo 5 mu ddiro nga balaba TV, kino kijja ku nze TV egenda kusulako. Kubanga mwabo abaana ebiseera ebisinga temubeera mukulembeze. Era wabaawo mwabo abaana 5 nga mulimu omwana asobola okugamba nti kati tutukutte kanjijeko TV, oyo omwana agenda kukulembera forever. Era teweewuunya omwana oyo bw'afuuka omukulembeze w'eggwanga ow'enkya. Gwe abaana balekaawo nga balaba TV baana 5. Okomewo ku makya oba ozuuke essaawa 8 oba tobasange nga bonna beebase nga TV kweri. Era abaana abatalondoola, abantu abatalondoola abaana bamwe nga mulaba TV. Nga balaba TV. Ebiseera ebisinga TV ezo zisulako. Bwe ziba zikozesa data agenda. Bwe ziba zikozesa amasannyalaze biro ojja kkanya kusasula amasannyalaze. Kubanga abaana abo temuli mukulembeze. Amanya nti bannange bonna beebase nze nkyayimiridde. Kati abaana abo tebaba na mukulembeze, abaana abo bolese ku TV. Ojja kukanya kusasula amasannyalaze na kugula data. Ne bwe mubanga abaana 5 nga mulimu omwana asobola okwesowolayo n'ajjako TV ng'alaba banne bonna beebase. Ng'ali main is the last man is standing n'ajjako TV. Oyo n'aba mukulembeze, olwo olina omumulemezaako amaaso. Agenda kufuuka omuntu ow'enjawulo ow'enkya. Okutoba kuli part of life. Buli muntu azaalibwa n'oyo atagaggawala aba atoba ebbanga lyonna.
abaato bane Katonda akebera emitima gy'abantu n'alondobamu abo abatono basaasira ne babikaminga famous basaasira ne bafuuka abagagga abannaggwadda basaasira ne bafuuka babagenda nze seenyumiriza nti nze asinga okwogera oba okuwandiika mu Uganda n'ekyenfula ow'enjawulo bye bintu byenzize ndaba ne ŋŋamba ndowooza nina okuba honest n'okuba omwesigwa ne ŋŋamba ndowooza kati nina okwenyigira mu kuyamba abantu nina okwongera okwenyigira mu bintu ebyokwogera nga nzizaamu abantu amaanyi bafuuke abantu ab'enjawulo Katonda atusaasira busaasizi kati okulwana mu nsi kuli part of obulamu bw'omuntu buli muntu waali alina kyalwana nakyo n'omuntu alemereddwa ne bamugoba mu nju nadda jadda oba n'asula mu myalo oba ku bodaboda ye gy'avuga alina byayitamu buli bwogenda mu bantu abantu abo bayise bulungi njagala weebuuze ngenda kudda mangu nnyo nga njogera ku baana b'abagagga kati abaana b'abagagga oba kati abagagga abaliko ki kye balina okukola ne bateekerateekera abaana baabwe obulamu obulungi ensi ezzeeraba abantu ab'amaanyi bajjanani Luwumu abasajja ba Milton Obote ba Idi Amini ba John Babiha ba Oyiti Ojoko ba Binaayisa amagenzi Kirunda Kive Jinja abasajja abakyali abalamu ba Jaberi Bidandi Sali ba Kintu Musoke ensi erabye abanene ku nsi kuno ne njagala weebuuza abanene abamu abaana baabwe baliriddawa gwe olowooza nti buli mwana gwe bateeseteesa asobola okufukaminga famous nga kitaawe oba asobola okufuuka omugagga nga kitaawe gwe njagala weebuuze abaana b'abanene abamu ku abo mamenye wansi awo bo baliriddawa kati Katonda yasaasira bazadde baabwe ate ye ayinza okuba asazeewo okubaako waabateeka baleme kututumuka naye nga balina we bali bayita mu bulamu kale Katonda yasalawo n'agamba mu bantu ebibiri ngenda kujjamu abantu babiri ensi bamanye abaana b'abanene mulekeraawo okufuba okufaanana nga bakitammwe bwe baali kubanga muyinza obutakisobola bakitammwe Katonda ajjasi yabasaasira n'abafuula abamanyifu abamu muyize ebiragalagala mufuuse ekitagasa mugudde n'eddalu muli eyo mubonaabona mu nsi lwaki mubonaabona nti mwagenda bwe mwakola ne mutandika okutegeera nammwe mwafuba okufaanana nga bakitammwe bw'onoomala okutegeera ensi ojja kitegeera nti si buli omu nti ajja kumanyika bw'onoomala okitegeera ojja kitegeera omala okutegeera ensi n'okula ojja kitegeera nti si buli omu afuuka Kamiliyoni oba si buli omu nti afuuka Bobi Wine si buli omu nti afuuka Bebe Cool si buli omu afuuka Kenzo si buli omu nti afuuka Metanikira Bongo oba bagenda si buli omu gwe kola ky'osobola Katonda omulekere akole ebirala okutoba tekuggwa era olina okubeerawo ng'otoba ebbanga lyonna paka we tunaatayipinga RIP ku kibanja kyo ku social media oba ku gravestone yo ku malaalo go tutayipingeko RIP tuwandikeko RIP wumula mirembe naye oba tonnawummula ne bw'oba osula mu mwala ne bw'oba osula ku bodaboda yo ne bw'oba oli bubi nnyo ng'olina tampeka emu mu nju ojja kuba ng'olina ebintu ebikusumbuwa era ng'olina wookeera buli lunaku ng'onoonya ki ng'onoonya kyakulya abantu abalina ebyokulya balowooza tomala kukola nnyo okufuna ekyokulya waliwo abantu abakola emisana n'ekiro nga banoonya 10,000 ezo 15 oba omutwalo ogwo bafune ekyokulya abantu abo gye bali ate nga bakola nnyo n'okusinga omuntu ensi gwemanyi Katonda asaasira abantu batono nnyo era alina ensonga ze baani basaasira bebe abakulembeze ensi balina okulabirako kati bw'oba oli mukulembeze omukulembeze kitegeeza omuntu asukkulumye ku balala mu bintu byakola abasimi ba ttooyi waliwo omuntu abakulembera abazimbi balina abakulembeze bannabyabufuzi balina abakulembeze abayimbi balina abakulembeze wabaawo ekintu nga tekirina bukulembeze ekintu ekyo tekijja kukola makulu forever badde nsaba ababodaboda mufune obukulembeze obulungamu badde nsaba abataxi mufune obukulembeze obulungamu badde nsaba abayimbi mufune obukulembeze obulungamu abantu mwenna we muli mufune obukulembeze abakulembeze tebasangikasangika ate n'amakampuni agakola abakulembeze kati matono abakulembeze si bangi nnyo
sigala ng'okola ky'okola Katonda agenda kufuna obudde bwe mu budde bwe agenda kusaasira. Ndi mu kaweefube nga bwe nabagambye okwogerako n'abasomesa okwetooloola eggwanga lyonna, okwogerako ne bannannyini hotels n'abazikolamu, abasomesa ne ba directors ba administrators bonna. Ndi mu kaweefube okwogerako nammwe. Enamba yange eri awo, yita wansi ku screen awo, email yange weeri. Ku TikTok nkozesa amannya ga Ssekabagenda. Osobola okunoonyako ku simu eyo naddala oba ku email n'ompita ne mbaako obugambo bw'ensuula bw'eŋŋamba abakozi bo ate bakolere ssente. Ebigambo bikyusiza ddala abantu, nange byankyusa. Ebigambo bisobola okukyusiza ddala omulimu gwo. Kampani ye struggling, essomero lyo eri struggling, hotel yo receiving abantu ababiri olunaku. Ate ng'erina abakozi bali eyo mu 3, kitegeeza tokola magoba. Yita ku Ssekabagenda ayogereko n'abantu bo abaweereza abantu mu hoteli eyo, kubanga be bagiremesezza okukola. Abasomesa be balemesezza essomero eryo okugenda mu maaso okufuuka essomero ery'enjawulo. Njogera ennaku zino ni mukwogera ne bannabyabufuzi kuba tuli mwaka nga tweteekerateekera okulonda 2026. Yes, so neetaaga okuluŋŋamya bannabyabufuzi bano n'ebintu bye ŋŋenda okubanga nsunako mpola mpola wano mu vidiyo zange ez'enjawulo, naye ate bw'oba ompisa enkulambulirira ddala n'enkuwa amagezi ag'enkomeredde agasobola ddala okukuyamba n'owangula akalulu, ate nga n'abakuvuganya tebakusemberedde wadde okuteekawo embeera okulemesa okuwangula akalulu ako. Amannya nze Ssekabagenda, mwebali kumpuliza olunaku olwaleero. Subscribe, share and like video eno mugitambuze etuuke ku oyo omuntu ali mu depression oba abadde agezaako okulowooza okujjamula mu bwensi eno. Amannya ndi Bagenda nga bwe mbagambye. Mukama abankuumire, mweraba ate olunaku olwaleero.